Inside Out. Alright, nate nkwaniza the Inside Out olwaleero ne Samuel Walter Lubega Mukaaku bwetwali naye wano naga nti ensi ya Uganda bw'abagiraba erina akawuka akagirya akagisenkenya okukira mu Kenenya nga kali mu busomyo kali mu magumba mu musaayi ne mu nnyama nga tekawonyezeka kabulabe eddala ate nga kasiiba naffe n'agerageranya ensi yaffe ku Mukenenya. Abayiga abaawulira ne feedback yamwengeraga nti waliwo abaategeera byagamba. N'olwaleero ndi ne Samuel Walter Lubega Mukaaku, nze njagala nnyo okukiremerako nti omutandisi wa People Power eyava mu National Unity Platform. Mukaaku, nkwaniriza. Nange bwentesebo. Mu myaka ena National Unity Platform ezimbye ekitebe kyayo n'ekiraga ensi buli omu nakkakkana n'abaali abalabe ne basirika nti ng'NRM terina, nga DP terina, ng'abalabo n'ebineera tebirina, ebirina emyaka 10 ameka, ekibiina eky'emyaka 4 ne kiba n'ekitebe. Newunya nnyo nga tulabise mu kutongoza ekitebe kino nga Dr. Besigye ate yalabise. I really, what happened? What went wrong? Ensonga z'obutalabika tezaali zange. Olunaku olwo twalina kooti kyesigenda kwerabira lwe lunaku lwanga 3 November. Twalina kooti yali etuyise nga bujjukira embeera yali embi nnyo nti baagala natuzaayo oluzira nze ne Dr. Kiza Besigye ku bisangosango biri nti twakunga abantu. Naye bwe tuva mu kooti ate twavaamu mangu ssaawa zaali 4:30 era Dr. nantegeeza nange kye nali mpuliddeko agenda mu kuggulawo ofiisi. Namugamba nti katusabe kireme kubanga ekyali ekya 2. Mulimu Museveni yali eyo simanyi ku kampuni eno eya soda Reham ne baga nti basobola kuggulawo. Twali tubirabye mu mawulire namugamba nasabe kireme kubeera bwe kityo, naye gwenga mulwanyi munnange manyi ekyokukola oba okimanyi. Naye ne tukkaanya kubanga omukolo gwali gwabayite official invitations era naye yalina eyiye nemugala nze tebampise naye I wish you well kubanga ekituukiddwako nakyo kirungi. Nengenda mu nteekateeka zange okakasa tebaakuyita eza 8 kubanga jjukira kati awuzaali 3 ate nga 8 lwe tugenda ku Africana. Dr. nali mujjukiza bujjukiza nti invitation yo please teweerabira. Kyokka nangamba mwawo waliwo olugendo lwasuubira bw'aba talugenzeemu definitely ajja kuba naffe, naye bw'anaaba alugenzeemu anaakiikirirwa banne abalala. Era ndowooza bamukulu Mwijike wabalaba, bamukulu Kajinda wabalaba Roland. Lawyer waffe ye Mwami Lukwago naye ng'alina invitation. Ne bagamba is it not too early? Ne bagamba katulindeko essaawa 5 tugende kubanga kaadi eriko ssaawa mmeka 5. Kati ebyobutayitibwa bwa Mukaaku nakazadde wa NUP kubanga obyogedde bulungi ebya People Power. Choice y'abannange si yange.
okakasa tebakutole musajja mukatu naye era namusaba mukulu Kiza Besigye abantegeereze nti n'okulaba nti kaadi ze bafunye nga wala zikwasa mwami Nyanzi gwe wabayita ku Africa of course nawa bonna bana UID bonna bana UID mu top echelons za NUP nabawa abali mu parliament bafuna naye ate zineza oz'okwedikwota naziwabba okujjako omuntu gwe mmanyi gwe sayita nga alumni yali mwami Bobi Wine yennyini. lwaki ye namukwasa kaadi nga mukulembeze wa kibiina era patena obanayiwadi kubanga mumanyi contribution gye twakola era mwami Nyanzi namugamba ono si muna UID naye muyise ng'omukulembeze w'ekibiina kya NUP ate nga partner w'abana UID era ebyo ng'abigwamu bulungi naye mwami abafamire ate nga bakulu mu kibiina kiri mwami Nyanzi mutu wa watu chairman mwami yawe sister Catherine n'abooluganda bonna nabawo abalala nga mwami Mpuuga n'abalala bonna baweera mu direction so nabayita bwentyo bwe nakola ne ku FDC ate seemu bwentyo bwe nakola ne wa Robert Mao oyo kaadi nazimuweera wali ku mambo bado nga fena tujjudde wadate ngenda okulira nga boogera birala tinabazaze sikyasobola kukuba mwami Mutenyo n'abalala kaama naye namuweera mu lujjudde nga ne Dr. ne Alex Oscar akubiriza program naye twali tufulumye nga fena tuli awo balala so ekigambo ky'obutayita Mukaaku ekyo si kyange balina ensonga naye bwe ngenda ku kibuuzo kyo ky'ogambye neebaliza Katonda okulaba nti abaana bange abo baganda bange abo mikwano gyange mu myaka gino emitono ddala basobodde okufuna myaka ena basobodde nabo okufuna ekitebe ekitali kipangise ekitebe ekitali kipangise nakitegedde bulungi eka namba half an acre kubanga disimola 25 ze nategedde nti mwami Nyanzi yaziprocuringa ate ne mwami Bobi Wine aziprocuring ne bazigatta that's good n'ebizimbe ebyaliko kubitransforminga mu transformation bwetyo kirungi beegasse njogedde lulimi lwa kitekiniko kizimbi desimolo 25 bw'ogatta ku 25 eba half an acre that's good wali ekawempe mu katubazitobazaako akali awo opposite Colpin beegasse ku bannaabwe abalala kumpi 7 asinze ennyumba ey'amaanyi bamuyita UPC eri gye basalawo okuddukanyiza mu Milton Obote Foundation beebaza kuba bakikuumi owokubiri mu nyumba ey'amaanyi ennene oba enneneko abo kumpi benkana naye ye munnaffe ow-NRM ali wano ekyaddondo ne munnaffe ow'enajja nankumbi naye alina ekitebe ku eka about an acre era bamanyi nti bagana kuzimbawo gye bayita Blue Towers naye already nezino eziriwo at least beegasse ku Democratic Party naye ina ebitebe 2 ku Main Street
ya Kabaka njagala naye nga tennazimbako bulungi, ate ne ku Red Square Bulange 2 zone wali ku Balintuma Road okuli ennyumba ebbiri eyo eka namba ya DP eka namba n'ekitundu ya DP era yagulwa emyaka wetubeeredde nga tutandise reunions negulwa million 605. Ani yajuba? Democratic Party mukyala Kabanda ng'omuwanika ye achievement gye yatukolera million 605 zakamalibwayo emyaka 2 emabega. DP eyina yikemu n'ekitundu yes ku Red zone eya Obwakabaka Mengo kibuga kye Mengo obayita Bulange 2 ku Balintuma Road. Eyina ebifo bibiri. Eyina ebifo bibiri kyokka n'ekiringa ekipangise ekya State House kyekyokusatu ate n'ekyokuna emakindye ku eka 1.2 okutudde ennyumba ya FAD tutendese ffenna nawo wa DP watudde ennyumba ne boardrooms n'ebirala ebitendeka ab'amazima n'obwenkanya n'abalala abatali bwe batyo kasaba banga baagala kuyiga ebya demokrasiya. Beegasse ku bannaffe abalala ate abo mbeewuunya era mbeebaza. Asooka ye Jeema obadde otulaba nga tukola emikolo gyonna ku Jeema. Jeema awo tepangisa awo yagulawo. Jeema ebadde n'omubaka omu mu buli paalamenti ez'akayita 4. Kyanjo yalimu ebisanja 2 kati Asumaani alimu ekisanja kimu n'emyaka 2 n'ekitundu. Naye Jeema ate ku Kyanjo waliwo party financing kubanga party financing yalwanirwa mwami Semwogerere Dr. Omugenzi n'atambula South Africa n'agenda n'alwana paka lwe yakigusa ne bagamba kati ebibiina tunabiwanga binafuna ku ssente y'omusolo nga bayita ku numerical strength mu parliament. True that. Era fe aba DP ku million 8 ezibadde ziva ku buli mubaka mu parliament eri ewedde ku babaka abe 15 twali tufuna million 605 kwe twagula ekitebe. So nebaza Jeema nti yagula ekitebe si ku ssente zibafuna ku Asumaani million 10 naye nga tebanafuna na party financing. So sente bazijja. That is great. Mukuyiya n'okusaba n'okusonda ne bagula ekitebe kigazi ffe tubadde tukolako college ya PFT emirundi n'emirundi mbeebaza ate ne office nyini ngazi ate bagala kuteekako tawa batandiseko n'okukolako wall of fame okugenda abazira baabwe nga Kyanjo. Jeema neebaza bannaffe abalala be balina ekitebe ekyokusatu mu zino opposition ezabulyo obunene be ba PPP ababidandisali. Ate ekyo bw'okitunuulira kebe nyumba baza NUP baza DP tezenkana kitebe ekyo integrity y'ekizimbe era bw'otuukako olaba nti kitebe nabo mbeebaza balina omubaka omu yakamalayo emyaka 2 nakyo bakizimbye tebeyambisa party financing beyambisiza sente ze balobinze wano ne wali ne bafissa ne bagula ekitebe. The inside out ne Samuel Walter Lubega Mukaaku atuyitidde itiremu n'akategera nti DP eyina prime properties 4 mu Kampala 3 emumpangise eyo ku State House. Ne Jeema ey'omubaka omu ng'ekoze ebyo ne NUP yo gye wazimba mu myaka 4 gyokka ey'ababaka 58 at least okujja ku million 15,800 ze bafuna buli mwaka ku ssente y'omusolo sitaddeeko zeno ze basonda bamemba parliament mu million 1 buli mwezi ze million 720 buli mwaka. Ndaba nti at least okujjako ne bakola ekyo nakyo kikulu ebadde decision y'amaanyi. So mbeebaza okukola ekyo naye ekisinga okuba ekikulu
si ku acquiringa ekizimbe kirimu ebizimbe ebirimu buofiisi oba 10 oba 8 oba ki kyokolera ku kitebe ekyo. Byokolera ku kitebe ekyo. Biyamba ebintu ebikulu ebiteekwa okukolwako okulaba nti tusiguukulula embeera eri embi gye nagambye. Kubanga oyinza okutuuka ku kitebe ekyo ng'okifudde office y'abantu kugenderako oba ba councillors oba bakulembeze kubafunirako visa zibatwala bweru ku byeyo. Oyinza okubeera nga kwotegekera katugambe Mukaaku alina olumbe gundi alina olumbe ogenda obeere ku mbaga ezo. Oyinza okuba nga kwotegekera abantu abajja ne ba procrastination simanyi kigambo benyo ne babeeraawo ne mumala nga mutuuka ne mu kalulu nga tebasobola wadde okukuuma kalulu oba nga tebasobola kweteekateeka ng'abakulembeze abasaanidde omulembe oguddako ogw'okutwala gavumenti ebezeeko. Byokolera ku kitebe bye bisinga obukulu. Kaŋŋambe twakola achievements ze twakola mu people power nga tetulina party financing, nga sente tusondereza nsondereze, ne tufuna ababaka 58 singa nakugamba ko twasobodde n'okufuna 15 ne tufuna 58. Ne tukuŋŋaanya ab'ebibiina ab'enjawulo ne tubawo obukulembeze ANT, JEMA, abaifudisa abamu, DP block ne group ne party zone ezirimu abatalina bibiina ne tubateeka mu kikunsu kye tuyite kya people power. Ne bakkiriza ne tuwangula obw'MP 18 okuva ekyaddondo, wuuyo Jinja East, wuuyo Bugiri, wuuyo wa Muzanira, Kyotera, Arua nga tuwangula mu bbanga lya myaka just 2.3. Twazimba infrastructure at least wano mu Buganda ne Busoga nga ne government okwagala okuwangulawo akalulu infrastructure etukoze eri unassailable. Ne Busoga gye tulina ba member of parliament bakiseemu twawangula kalulu k'obwa president. It was a non-assailable infrastructure okutuuka e Bulamogi, okutuuka e Buyende, okutuuka e Namayingo, okutuuka e Mayuge nakati walabye nga bwe baddayo nga kikyali bwe kiti. And many of those people abamu balina mwenaale mukati waliwo no yani omusajja Majegere walabibwa ku TV ez'enjawulo bwaga nti bamukulu Mukaaku mbeebaza basobola okujja ne bakola ekyo. So ate nga yali mwenaaleyo. I am happy. Byokolera ku kitebe bye bigenda okumataringa bituyamba okuzimba infrastructure bottom up, bituyamba okukola obukulembeze obusobola okugatta opposition nemba dissenting voices n'abalala beetamiddwa embeera eno ya capture n'ebyo byenjogeddeko zituyamba binayogeddeko somewhere bituyamba okutendeka abakulembeze ab'omutindo oba binaatuyamba kutendeka bavumi waleme kubaawo njawulo. Bituyamba okutendeka abakulembeze abasobola okuarticulatinga policies singa tutuuka mu nsi ensuubize ne batatusala kiwaani. Saagala kubuuza mwami Muyanga Lutaayi mugambe nti owange ekitebe kwoli ekyo ekya jema oba ekyaki kwoli okoleddeko ki Cambodia physical policy eyo n'oŋŋamba nti buuza Mukaaku. Njagala kulaba nti atendeze abakulembeze be tutendekeddeko abato n'abakulu balina capacity okuteekawo ekyenjawulo nga Museveni agenze. Saagala nga tuyimbirako buyimbizi kyolutalo bwe lunaba luwedde tunaayambala engule naye nga capacity okuteekawo ekyenjawulo ekyawukana ku kya Museveni tetukiina. So bwe ntyo bwe nkola assessment bannange mbeebalizaako
naye ku biwandiiko byange bye nawandiika ebibiri eri principal n'eri secretary general bye batannaba kuddamu nkyayagala nnyo okuddamu ebintu ebyo tusobola okuba ekyokulabirako ng'abakulembeze ne tugamba nti ng'abakulembeze tusobola okuddamu ebibuuzo ebikakali ebyansalinga accountability deficit ebyansalinga quality leadership deficit zetulina trust deficit zetulina tunywenyezeza besi zaffe kati Busoga ne Buganda twongerako akyoli aluwawa ekyehoyima kyantiisiza nnyo ekyomolo kyantiisa nawalala kitegeeza tetunakola inroads mu ebyo ebiteeka okutuyamba okuwangula akalulu tugitwale nga evidence n'okukunga eggwanga liyimirire ku kalulu akawanguddwa okulaga nti Museveni takyalina mandate mu ggwanga lye. The inside out ne Lubega Mukaaku bwatyo wayogedde kuba NUP wa National Unity Platform tubayozayoza nnyini ddala bazimba ekitebe mu myaka sitegedde obadde nga era kukuddaabiriza sitegedde waliwo okuzimba ebizimbe ebipya oba kwabadde kuddaabiriza ebyo ebyagulirwa mu kifo ekyo. Ndoza twabuliddwa bulungi ekifo kyabaddemu ebizimbe byalongooseddwa ate bwe byalongooseddwa ne wabaawo ne kakolom akateereddwa ku mulyango ne keegatta kubiri so balina space kati emala ate balina ne rooms at least eziwerako ku half an acre gye balina. Okay. Kyesaategedde nze kyesimanyi of course ebintu by'ebyobufuzi bino n'ebyebibiina byo bw'omalako ekimu kubanga oyinza okujja n'ogamba nti banange nga bwe mumanyi nzimbye Entebbe Express naye mu kugizimba ate ebibuuzo ebirala ne bijja ng'omaze okuzimba Entebbe Express ogizimba obanga ogimaze ne bijja naye ssebo wazimbye Entebbe Express tewagikoze nga byamalyansimbi nga bagamba nti Entebbe Express yesinga okuba expensive mu ggwanga mu nsi yonna nga bagamba nti esente zakozeewo ate akaguudo kabadde bwe kati nga bagamba nti Entebbe Express ate yatandise dde okugyamu ebinnya kakati oyinza okukola ekintu ekituufu naye ne kiraizinga ate ebibuuzo ebirala ate ne kikwambula ne bagamba nti okay wakirese kyandibadde kirungi naye ate kyafuuse kyamalya ki kyamalya nsimbi awo sinabanze kugendawo naddala ate okusinga aba NUP be basaana okugendamu ekyo kwanza siri wa NUP naye ate ebibiina bino tyatukoya abanene okugenda ebweru naye ate n'engeri gye tulizimbyemu awulidde so nze ebyo byonna mbikuŋŋaanya mu kye tuyita accountability deficits decision y'okukola ekyo yakolebwa baki yakolebwa nga bwe baajagala these are public institutions nga bwe baajagala bwe twagula weewaawo ebyo bye tulabye omwo bituwa okukulembera by example eri abaana abato n'abavubuka abato betwagala okulaga nti bwe tunakwata obuyinza bwetyo tujja okweyisa ebyo byonna bijja naye nga biviira ddala mu kuddamu ebibuuzo biri byetubuuza ebikakali the accountability deficit, the trust deficit, the leadership deficit, quality deficit, the focus deficit. Inside out. There's Samuel Walter Lubega Mukaaku. What are we likely to see now that the National Unity Platform is well grounded with the human infrastructure across the country, with the physical infrastructure like the offices they have, with a good commandeering of Uganda's opposition? What do we expect? Ebigambo by'owayambisiza nga sinnaddamu what do we expect? Byetaaga okukolerwako interrogation. Binene bitono. Bye bituufu byeweyambisizza with a countrywide naye si biyinza okuba nga si bye biriwo. Tugende ku kimu ku kimu. Well grounded
I said well grounded. Nandisabye okikyuseemu ogambe now that NUP is a little bit better positioned. A little bit, no, that will be an understatement. I believe that NUP well grounded kintu well grounded. Enough support of bakumuntu wa spaka waggulu n'obukulembeze obulungi ne belief systems ezimaze okutegeereka. Wasoma ku kiwandiiko It is now easy to know what NUP stands for. Wasoma ku kiwandiiko kyange obeera well grounded obululu obwangu bw'okuwangula n'obuzibu results ezivaayo ziba zikulaga. Kitegeeza nti oli well grounded. Wanjogere mu Luganda ki nywevu bulungi egundidde eggumidde. Waakiri eri mu kifo ekirungi ekisingako okuba weebadde okubeera nga yaŋŋanga okusoomooza kwerina. Wera well grounded egyo gyoba okimisplacinze. Well grounded kyandibadde kitegeeza nti bwe tugamba olaba Mwami Raila Odinga eri Nazimio bwagamba nti enkya Mukeere kuva Kabaale weeyo ntegeeza Busia paka Busia we okutuuka Ekirifi ntegeeza Ebbuku okugenda Elamu naawala okiraba well grounded kitegeeza nti bwe mugenda ne bumba mugenze mu process ya kalulu DR forms zikuŋŋaana nga bwe muzeetaaga ze muwangudde ne zetakoze eki gye muwangudde ne gye mutawangudde naye bw'obanga oli well grounded naye nga ku DR forms 7,220 n'ezigwamu ng'ofunyeeko 1,114 then omanya toli well grounded. Okay. Nga te tebakuteeze mu kkubo zikujjako nga tebateeze mu kkubo zikujjako naye just the capacity to be there and collect these DR forms. Obeera toli well grounded nno. Sekya well grounded oza nti twaze. Kineneko. Okay, they are better positioned. They are better, little better positioned. Kubanga bw'ofuna ekitebe n'ova mu kipangisa kitegeeza nti kati osavinga $25,000 ze tubadde tugambye nti zisasulwa ekamwokya. Abadde tebapangisa $25,000. Kyenze nsoma biri mawulire. Ekamwokya abadde mu kizimbe kya party president. Anti nsoma biri mawulire kubanga accountability bwe yaweebwa 25 million zibadde zigenda mu kupangisa ekitebe. Naye era bagambye bajja kimaintaininga kibeeko ebirala byekikola. That's good. Which also means nti 25 tezisevingiddwa zijja kusigala nga zikyagenda naye olw'emirimu emikulu gye baagala okukolerako nga SG bwe yagambye. NUP yazimbye ekitebe ewona okupangisa ekyekamwokya ku $25,000 buli mwezi naye ate nga tejja kusigala nga era epangisa $25,000 kubanga waliwo emirimu emikulu gye baagambye gyetaaga okusigala nga tejja ku headquarter. Biri byeŋŋambye nti kisinziira by'okolerako nga ffe tulina FAD wali bintu bino mbinnyonnyodde ya training activities administration ng'eruddawo. Kambuuze leero nga eyakajja mu Kampala President General wa DP office ye entongole eriruddawo kati eriba lintuma gyatuula naye mu kukola emirimu oluusi atuula wano ku State House. So, government well grounded? No. Then I said with a well spread countrywide people infrastructure. Abawagizi bo bali countrywide. Abawagizi ate no gwe towagira mupiira. Naye singa obadde nkuwa example entuufu. Ndi wamani. Okay. Mu clubs emipiira kaka tuvira wabeerawo era olabi mu Kulunkemba kati bali mu kuwandiisa bammemba
bamemba baawukana n'abawagizi bafans ate mupiira bebya memba abawagizi ne bafans supporters and fans members supporters and fans mu byobufuzi kikwatagana bulungi osobola okubeera ne bafans era oti olina okuba ne bafans olina okuba ne basupporters ate n'obeera ne bamembers abasinga obukulu be bamembers ne basupporters bafans kirungi okuba nabo naye bakola bitono era basobola okukikulekamu ne bafuuka bafans bamuyanga ng'ate obadde olowooza nti balubega Mukaaku. So kiki kyoyogerako abali well spread? Oyogera ku ba members, oyogera ku ba supporters, oba oyogera ku ba fans. Anti yeyo ensonga ya Africana. This time tetwagala kugenda muwawa. Nze oyinza okungamba walini nawe ababadde bayimba Mukaaku ne ngati okay babadde bayimba naye bajjayo Mukaaku byalwanirira bajjayo Mukaaku kye bayimiriddeko ne kugamba sooka olindemu katono kyekyali Wannakwedde kyekyali Omoro kyekyali Esoloti kyekyali Kaseese kyekyali eri wansi ekisolo ntegeeza mu by elections 10 ze twakabeera nazo. So genda mpola ku bigambo byo nti balina well spread nobody okubeera ne bafans because osobola okufuna ba supporters ne ba members from the fans ngoba convince ne balaba nti kyoliko kyekyo nabo kabaweeyo nabo kabayiweewo omubiri fans olina okuba convincinga okubajja mu kowe ly'aba fans n'obazza mu ly'aba supporters ate oluusi n'obafuula ba members. So NUP gwe wali ogizimba wagirekera ki? Wagirekera ba fans, ba supporters, ba members? NUP saagizimba pase nze nazimba people power. NUP kyajja ate tetukikanyizaako naye bwe kyajja netukiwa ntugamba okay take over as much infrastructure ya people power as you can. Kyesaayagala kyekigamba if you are not NUP you are not with us. Okyajjukira? I have a very very big kubanga olukitegeeza wejjeeko ba stakeholders ne centers of gravity ezandi kunywezeza ng'ekizungirizo manye ekizungirizo ekyo kye basindika kiba n'agawagi kubanga omuliro gugenda okuva wano gukisindike paka mu outer space si mbeera ya bulijjo the inside out. So agawagi gano ga ANT agawagi gano ga JEMA agawagi gano ga DP block agawagi gano ga FDC group agawagi gano ga abantu ba academia ba civil society n'abalala oganywezeza ekizungirizi bakikuba kireeta obuzibu ne accident nejja nekitatuuka na mu outer space. So ebyo bikulu bw'ogenda mu ANT n'ogenda n'okwana bwengende wa Muyanga Lutaaya sa munywanyi wange nga ne bwengende bulamu ayala bwazi buliri bwonna wentuukidde naye ne mmala mukwanira mukyala we mba nkyakonkona buli wenjagalidde ne bwaba mwana olaba bwenvaako oguwagi gwange guba gugenze bwengenda mu DP block n'ennyongero gange segikuziyingira eno kayatula kola bwoti owa DP ajja kusigala nga ntunuulira bubi kubanga mumalawo ate nga tuli mu lutalo lwe lumu oba kitegerekese bulungi. Ekyokubiri ate mbasongeddeeko kubanga era oyo gwendeese Ssekigozi oba gwendeese gundi ne muleeta ene wange abadde era muwagizi wange eriwagi liri n'ebiriko byonna bibadde byange so sina kyenyongeddeko tingumizza nnyo oba ontegedde bulungi. So two differentials. Bwe buba bululu I'm not adding on. Bweba leadership have not brought in something new.
ate nga neetaaga okuyita ku threshold eyalema mwami Semwogerere, eyalema mwami Besigye, kubanga abo ne bwe buba bululu babadde mu miliyoni 3, mwami Besigye abadde mu miliyoni 3 n'ekitundu, gwe bwe wabadde ovaayo wafunye miliyoni 3 mu emitwalo 6 n'ensobamu. So difference ya mitwalo 15, it's not giving you an edge. Ekyokubiri, quality leadership egenda okutwala revolution mu maaso, propulsion, kuba tebigwera mu kalulu gwe mukakubidde. Waliyo okukalangirira oba obutakalangirira. Waliyo okugamba nti okay, do whatever you have, I have the people and the evidence, nti tokyalina buwagizi. Awo si byakuzina mazina, si byakugamba nti mwaka mu mwezi nja kuba nedda. The inside out ne Samuel Walter Lubega Mukaaku bwatyo bwatuyitidde byolwaliro tujja kubanga naye era buli sabbiiti nga tunyumya. Omanyi ewakutunda baga nti ne bwaba omu yalokose eggulu likola embaga. Kali ne mu kwogera kuno ne bwaba ababiri abategedde kwe bazimbira naye ng'ekyafirika nakikulike nakikulisinira mwebale mwenna nasiima abantu abava ebusooka naye bulamu ogitwafunayo abantu at least oba 5 ba students abeekaliro bajja. I'm really happy. Buli omu abuuza nti Mukaaku ensimbi ezikola ku Afirika n'azijja wanti era abayero baweereza. Omukisa omulungi ebyange biri mu open, ebyaffe biba mu open. Genda ku Afirika bakubulire bwe twasasula. Nosiibye abantu nga tebalidde. Abantu tebalya mmere. Lwaki? Mukaaku akoma. Nze nakugamba sijja kulinnya nti oba kitanka kipampagalu kiri wali ndyoke nga ndi am removing a dictator. Nja kugamba tanka bwe zijja nzihandolinga nga bwe zizze mu magezi Katonda gampadde mu mbeera eriwo mu connectedness gye nnina n'abanywanyi. Bwe nkuba ekigwo enkuba ekigwo, bwe ngiwangula ngiwangula. Sitimba bbula, sikola biwaani, ate sisala nsawo. The inside out. Njagala kwebaza kwera naffe. Nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.